Abatuuze n'ab'Enganda bawonekeredde basanze ng'ekijja ky'omugenzi Ssaalongo Walujja y'okuyada kisimuddwa nga n'ebisigala temanyiddwa ku mayitire. Weetuukidde mu kifo kino ekireka nga basawo okuva ku poliisi ekira nga buli n'ab'Enganda bali mu kwekebejja entaana ezaasimuddwa. Ono alabika abadde alina gy'amukulaana enjira omutwala tebamwerabira tayinza kwerabira nnyina. Wanemu yasangiddwa ng'esimuddwa katono. Kiteeberezebwa nti entaana ezaasimuddwa zibadde 13 okubadde n'ez'abato. Ab'Enganda bateebereza muganda waabwe Hannington Kigundo okuba emabega w'ekikolwa kino olw'embiranye z'ettaka lya famire okuli ekijja lyakayanira. Kati bamaama baffe abo ffe atubonyabonyanga ffe ne kati n'abafu baabo ababonyabonya. Yasooka n'abasimbako ebitooke byonna nga bali mu bitooke. Batuuzizza enkiiko, ab'ekika batuuzizza enkiiko, abeerosi batuuzizza enkiiko, buli omu. Abamu ku bannyina balumirizza nti okuva kitaawe lwe yafa aziya abayiga alina okubakolako effojjo. Bannyinaffe oyo kuva maama lwe yafa natandika okusa 28 nga buli wamu agamba nti wawe, buli wamu agamba nti wawe. Kati lino ettaka lye tuliko lya taata waffe naye yeepimirako nga bw'ayagala. Ssentebe w'ekitini kino Vincent Mungi agamba nti naye amawulire g'okusimula abafu yagafunye kawungezi batanatima ku poliisi naye situkiddemu ng'ekulembeddwamu Osi Patrick Mulinde atwala poliisi ekireka. Nakutte famire nengenda nayo ku poliisi kusobola okwekubira enduulu. Muwonge yagamba nti emirembe za famire eno azimanyiku era baziba zituulamu enfunda eziwera. Oluva Osi Mulinde akulembedde mu ttiimu ne bagenda ewa Kigundo okwekebejja amaka ge gye basanze gimu ku mitayimbwa egyayikuddwa ku ntaana ne gitwalibwa ng'ebizibiti. Ate waliwo nnamwandu ne bamaleko abasigadde mu mazigo lwakitaba omuto agayibwa okutunda ekibanja kyabwe n'okwonoona ebirime ebibaddeko ne basigala ttayo. Bino biri ku kyalo Nakasoga mu Ggombole na Bigasa ekyotera. Omwami Haji Moses Lubega taata waffe omuto okujja ne baleeta guleeda ne basenda emmwanyi zaffe. Nkubira Pulezidenti Museveni omulanga atutaasa atuyambe na buli omu yenna asobola okutuyamba. Ebintu ebyanondera mulimu emmwanyi, amatooke ne muwogo nga byasiniddwa tulakita era nga bya mukadde Adija Naziwa n'abaana be nga kigambibwa nti byabaweebwa kitaabwe omugenzi Kasita Twaha. Nga nkaaba sirina kyendiisa abaana bange baziya bandekeranga bato. Bano balumiriza kitaabwe omuntu Haji Moses Lubega okuva emabega w'ebikolwa bino ng'ayagala okutunda amayinja agali ku kibanja kino ate nga bo bannannyini kyo tebafunyeemu. Ategeeza nti ekibanja kino sizaalwa omugenzi Haji Saadi kiwalya nga yakiwabba omugenzi Kasita Twaha era kubazaalidde n'abaana. Bano bagamba nti nkaayana ziva ku mayinja agali mu kibanja ekyo. Mayinja gano ge galeese obuzibu tutuuke okwonoonera ebintu byaffe, emmwanyi zaffe ezaalisomesezza abaana baffe naffe okubeera nga tujjako akasente akatuyamba kyeziva zisendebwa. Sonko Majidu nga ssentebe Nakasoga agamba nti Haji Moses yagezezaako enfunda eziwera okuleeta ensonga z'ekibanja mu kkooti y'ekyalo era n'esala nti ekibanja si kikye. Twasala omusango ne tubawa ensala ne tuyita Haji ne batabanyi be ne bawalabe ne bajja ne babeerawo mu LC ne tusala omusango nga Moses kyali avunaana sikyali kikye. Tugeza okugera ne Haji Moses Lubega n'agaana okuba ku byalambulula.